eggye lya Uganda People's Defence Forces lirangirira era lyaniriza Bannayuganda bonna bato emyaka emito okwegatta General Recruitment Exercise ey'omwaka guno 2026. Tulina levels nyingi zetwagala mu recruitment drive eno. Abasomye mu disciplines nyingi z'enjawulo naye n'abalala betusobola okuyita regular forces oba general qualifications okujja okwegatta ku kibinja kya UPDF. Abantu betwagala nga recruitment egenda kutandika 10th of June. Twetaaga nga olina ebyetaagisa okuli nti olina okubeera Munnayuganda ate ng'olina National Identity Card. Ekyokubiri, olina okuba ng'oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu. Lwakuba bwe tuba tuli ku ruutinga tujja kukwala abo betunaaba tufunye tubayise mu buwaayiriza obwa medical examinations n'ebirala. Olina okubeera Munnayuganda ow'empisa era ng'ogoberera amateeka ag'eggwanga era nga tolina criminal record yonna. Ekirala, bonna abaagala okwegattako balina okuba nga balina ebbaluwa ezibawandiikiddwe okuva ku LC1, LC2, LC3 ne Gombolola Internal Security Officer oba District Internal Security Officer. Ofiisi ya RDC era abaapulayinga balina okuba nga bava mu kitundu ekyo bafunye ebbaluwa z'aba LC n'episo ne RDC. Bwe tunaaba tuli ku routines abantu bano bigenda kubeera applications zigenda kubeera online. Baziyita kalimagezi. Abantu bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Bajja kuteeka application zaabwe ku mitimbagano. Waliwo website ya UPDF eyitwa recruitment.updf.go.ug. Ejja kuba egulwawo okutandika n'ennaku 10 paka nnaku 20 mu mwezi wa June 2026. Bwe tunaavaawo abanaabeera baapulayinze era nga batadde ebyetaagisa byabwe bajja kubeera shortlisted era tuddemu tubawandiike ku mitimbagano eyo eya UPDF website mu disitulikiti zonna ne site halls not schools kuva olusooka lwa Julaayi paka 14 Julaayi. Ate nga physical recruitment mu districts ne cities ez'enjawulo ejja kuba etandika ku nnaku nga 2 za Julaayi paka olusooka lwa August 2026. Bwe tuba tuli ku ruutinga abantu be tujja buli mu district tujja kuba tugoberera calculations eza Uganda National Population and Housing Census 2024. Ekijja otulaga abantu bameka be tujja mu buli district oba city. Abantu betwagala recruitinga kwegatta ku UPDF nga bwe nabagambye bali mu
bitundu bya njawulo. Tusooka n'aba general recruits abajja kuba balina certificates eza Uganda Certificate of Education oba O level ne Uganda Advanced Certificate of Education nga balina okuba balina emyaka 18 mpaka 22 ate nga baatuula ebigezo byabwe bya senior 4 oba senior 6 omwaka 2024 ne 2025. Tujja kwetaagayo Information and Communication Technology Specialists abalina masters, abalina degree ne diploma obukugu bwa ICT. Tujja kwetaagayo ba engineers and logistics experts abalina zi masters, zi degree, zi diploma ne certificate n'emyaka 3 y'experience mu bukugu bwa engineering and logistics management. Tujja kwetaagayo ba aviation professionals abavuzi b'ennyonyi nga ba pilot instructors, ba pilots, aba engineer abalabirira ennyonyi, aba aircraft controllers n'aba meteorologists. Tujja kwetaagayo abana Uganda mu bitundu mu bitundu by'obulamu health workers. Tujja kwetaaga ba specialist doctors abalina masters degree, ba medical officers, ba pharmacists, ba nurses ne ba allied health workers. Tujja kwetaagayo abakugu mu by'amateeka nga balina zi degree ne legal practicing certificate ne myaka wakiri 5 eya practice mu bintu by'amateeka. Tujja kwetaagayo abasomesa aba secondary school ne ba primary school ate bonna nga balina zi degree. Tujja kwetaagayo n'ab'emizannyo ba sports personnel abalenzi n'abawala myaka 18 ku myaka 3. Era bw'oba nga wali wegaseeko mu competition yonna ya national sport wano mu ggwanga lyaffe era ng'olina obujulizi, kijja kubeera kikwongerako amaanyi okutwala ddala ddala ojja oshayiningire mu UPDF. Tujja kwetaagayo ne social scientists oba abakugu mu bintu by'embeera y'abannansi nga balina zi degree mu social sciences ne psychology. Tujja kwetaagayo n'abayimbi. Tulina UPDF band, tulina arts mu UPDF, tulina department gye tuyita UPDF sports and culture. Oda ku culture tulina ba band, tulina entertainment groups, cultural troops n'abalala. So oba oli muvubuka ng'osobola ebintu bino jangu tujja kutwala. Naye kyenjagala okukubiriza bannayuganda bonna nga tutandise recruitment exercise eyo, ekisookera ddala recruitment eri free of charge, ekyetaaga ssente. Muntu wajja n'akusaba ssente oyo mukyamu era muloope.
era bwe tukukwata ng'oli fraudster ogezaako okujja abantu ku ssente, tujja kukwata tukuvunaanya mu mbuga z'amateeka nga tukubira amateeka g'eggwanga. Tukubiriza abaana b'obuwala mu bintu byonna byembasomedde wano byetwagala okulukuti abamitinga criteria ezo baveeyo bajje batwegatteko ku ggwanga. Buli mwaka abaana b'obuwala babeerako ne kwota yaabwe, emirimu gya UPDF gigenda gigaziya kwetaaga abakyala. Bw'oba olina obuwairiza okwetagisa n'emyaka ng'ogituukiriza oli mulamu bulungi, tukubiriza abawala bajje batwegatteko mu UPDF. Akalala akawairo ke njagala kubiriza Bannayuganda nti abo bonna bagenda okujja kubeera recruited, tusabye empapula ez'okusoma, tusabye ebbaluwa z'aba LC ne ba ISO n'abalala, tuleetere empapula entuufu, authentic documents. Bw'onooleeta ebintu ebijingirire oba ebitali bituufu, tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Tweyanziza Bannayuganda bonna emyaka gino gyonna, abazzi batwegatako ku UPDF, abazzi batuwagira UPDF lyeri yammwe, tubasiima obuwagizi, tubakubiriza mujje mutwegateko tusaavinga eggwanga lyammwe. Era ffe nga UPDF tusigala twekubidde ku musingi gw'empisa ogw'okwagala eggwanga lyaffe n'ensi yaffe okutwaliza wamu nga East Africa ne Africa. Neyanziza. Tweyanza nnyo, tweyanze.